Museveni tusabire eggwanga lino omukisa n'obuwanguzi mu biseera bino nga tuyingira mu elections ng'abantu emitima gibeewaniise abamu bava mu campaigns nga babakubiddeyo Mukama otanse ekibuga eggwanga Uganda ekibuga Kampala n'emiriraano ebyalo n'ebibuga mu ggwanga yaramamakotora kubenga nezuba tokanga bosaba kubenga nezuba tokanga bosaba kubenga nezuba tokanga bosaba. In theology, culture and tradition between US and Uganda. All right. The Bible says, the Lord says, as much as I respect America and respect the cultures of different countries and I respect the different traditions, I think we should make sure that when we navigate all these differences, we still put God first. Uganda has a national anthem that elevates God and says, "Oh Uganda, may God uphold you. We lay the future in thy hands." So actually the national anthem of Uganda is a prayer. I'm here as Pastor Irene Manje. I am the senior pastor of Bethel Healing Center. I'm pastoring 2 churches in Kampala. The one at Pride Theatre on Namirembe Road, where we've been for 20 years, since 2005. And another one, a cathedral, and downstairs with an orphanage school where we constructed a 3,000-seater church. It means 20,000 people upon completion, including upstairs and downstairs. And the vice president came and officiated the construction. We have hosted the former Speaker of Parliament and so many ministers in the cabinet and members of Parliament, and they're all friends, and we still communicate. And I'm here to say that we must put God first as Ugandans. Put God first as Ugandans. We must also begin to believe it was not initiated by Europeans, because initially Africa was dominated by witchcraft. And so some people think that the Bible is a white man's book. I want to let you know that just because your King James Bible or whatever you're reading right now, or maybe the Living Bible, and it says made in America, that's only because they printed it there. But it doesn't make the Bible be made by the Europeans or any other country. It's only printed there. But the Bible is real. We need it. The Bible is written in different languages. Iteso, Banyankole, in Chisoga, in Buganda, and I think they also have a Bible that is in Toro. So all of them are very important. So as Ugandans, we must not just glorify the cultures as much as... Actually, Isaiah died before Jesus was born. But the prophecy remained alive. After the Old Testament, we see in the New Testament in Matthew that a virgin became pregnant without a man, according to the prophecy of Isaiah, Matthew chapter 1. She conceived. People talked against her and thought she's a prostitute. She wasn't. It was for real. The anointing is for real. The Holy Spirit is for real. Salvation is for real. And you need it. If you're not born again, stop despising us. You need Jesus in your life. So tradition is important, and cultures are important, but none of that can help us if we don't put God first. You can have all your traditions and the cultures and whatever, and still have no way to cure yourself from HIV/AIDS, from high blood pressure, from sugar diabetes, from barrenness. Bugumba. Barrenness. Abantu bamusajja batandika okwogerako nti onajuza toyi tazaala. Naye Yesu azaaza abagumba. Jesus can open your womb. Ne bw'oba okuze mu myaka n'ofuna olubuto n'ozaala. Saala muka Ibrahimu yazaalira ku myaka 9 mu Bayibuli. So yes, as we navigate, I still give God the #1 position. Yes, sir. We understand that you have traversed this country. Yes, sir. What long-term impact do you hope your visit will have on the local communities? What long time it will have on the local communities? Yes. Okay. As Pastor Irene Manje,
I am a traveler. I travel all over the world. Automatically, if you look at me, I carry a title of a prominent pastor. But I know that even if I travel all over the world and preach the gospel, my title as a pastor, some people call me a bishop because I oversee many churches. We have so many churches up country. We have in Congo, we have in Sudan, and we have in Tanzania. But let me tell you, you're telling me about how I can impact the community. If I'm to impact the community, I must throw away all those titles and come down to the level of the local people and be their friend. In COVID-19 for 2 years, I was giving free food to people all over the country. Even if I speak American English, I have to put that down and become a people person. And by being a people person, that's how I managed to be a true leader. Jesus was a people person. He didn't say, I'm driving a Mercedes-Benz and a limousine. All that can get old. He didn't come and praise big weddings. People can have big weddings and divorce. He came as a people person. He loved people of all levels, higher and low. And that's why he's the Lord of Lords and King of Kings. Today, Jesus Christ. Last question, please. Last question. As you know, we are going into politics. Yes, sir. We are national politics. Yes, sir. What message would you like to leave to the people of Uganda? As we're getting ready for elections, and there is a lot of anger in the communities, and I don't blame anybody because most people want to feel that the person they are supporting is winning. So they get angry if something is going different. I am here not as a politician, and I'm not here to point fingers at any politician, but of course we must support the person who gave us the freedom of worship. And all of you know who that person is. But locally people, we are not allowed to pray the way we pray loud at night. On Fridays, every locally church in Kampala has a night prayer, including the ones near Nakasero State House. And we pray loud. I was at the State House one time when the president invited all the prominent pastors in the city, in the country, and I was one of them. And the president made us laugh. He said, you are local pastors. Why don't you tell your people that even if you don't pray as if God doesn't hear, until you can pray peacefully and still God will hear. We all laughed. But His Excellency, President Yoweri Museveni, he's a very wise man and very smart. He changed the way he talked about it. He said, but me, I don't mind. It doesn't bother me. You can make your noise. Sometime at night, I'm in a Nakasero State House. There's a lot of local churches near there. They shout and shout and shout as if Yesu amaso tamatute gawulira. I don't mind. Kati abandi bade bachi criticizing nebasirika. We appreciate His Excellency for supporting the Pentecostal churches and for letting us make the noise, because some demons cannot go unless you know how to shout. Jesus had to shout at Lazarus before he came back to life. Pastor Irene Manji. Briefly. Essebo mangu mangu. Abantu bobo yagala okubeera omukulembeze omulungi wejjeemu amalala. Osobola okubeera nga Pastor Manji erinza ayogera atava mu make-up naye ate ndi mukazi mukakkamu nnyo. Nsobola okuyimiriza emotoka mu kisenyi weba okya kasooli n'engula kasooli n'endya ate n'empita n'abaana b'oku street ne tunyumyanga bwe tuliya. Amawulire ne gankuba ndi Pastor Irene Manji wuuno ku kitiibwa kye n'ettutumu ly'alina asiba ku nnyonyi alya ne kasooli ku kkubo tekina kye kinzigyako. Se bw'oba oyagala okubeera omuntu w'abantu wejje mu malala, yambala bulungi, beera mu masuuti go, naye beera omuntu w'abantu. Kubanga n'akalulu k'oyagala omuntu oyo owa wansi gw'onyooma bw'atakwongeramu tekawera. Kyaki ennene bapasita ze mwagala okusumba si buli mukristaayo nti agenda kujja nga yeevuga. Kati bw'eba yakujjula tukoze tutya? Bonna ba mugaso. Everybody matters. Ekyo kiri mu buli church. So you must be a people person in order okusobola okunfluencinga abantu. Yesu yatambulanga n'abantu ababulijjo. Lwaki Bayibuli teyogera ku ndogoyi nti yagitambulirangako n'erinda
n'ekyogerako ng'anaatera kukomererwa. Nze nagenda mu Israel ne ŋŋenda ku luguudo Yesu kwe yatambulira ku ndogoyi etetulangako muntu. Kitegeeza ebiseera ebisinga Yesu yatambuzanga bigere. Ng'ate ye nannyini nsi, ng'ate mwana wa Katonda, kati awo abalokola abagala amamotoka bagenda kunkyawa. Tekitegeeza nti Yesu teyalina busobozi butambulira motoka, naye yayagala abantu bategeere nti asobola okubeera ku levo zaabwe. Era bonna ba mugaso. Era tosobola kuŋŋamba nti abantu 50,000 be yaliiso emigaati 2 gye yazimbulukusa n'obwennyanja 5 nti bonna bajja beevuga. Tosobola kuŋŋamba nti abantu 7 be yaliiso ebyennyanja ng'abizimbulukusa eyo yali gurupu ndala nti bonna bajja beevuga. Ate Bayibuli bw'eba egamba nti bantu 7 abasajja, King James Translation teyogera bakazi. Kitegeeza bwe babeera abantu 7 dabolinga abaana n'abakazi bwe basinga okubeera mu nkuŋŋaana zonna ebeera dabo amount. Abo abantu katubale bantu 2,000. Yesu bwe yaliisa emigaati yali muntu w'abantu. Naye bwe yayagala ku nkomerero ng'agenda, abavudde ntinda pasa kwizera temugeza ne mugenda mulindeko Amerika aweereze kijja muyisa obi nga mufuluma. Abayimbi muterere mu kyaki ekyo jja kikola mu editing okijje. Yayagala abantu bategeere nti wadde ayigganyiziddwa nnyo Abafalisaayo n'Abasadukaayo nga ne bwakola ebyamagero banyooma, ekyo kirimu n'ennaku zino. Kyaki zaffe zibamu abaweereza nga tebalina mafuta gatambuza balema, ng'ayinza n'okivumirira naye nze ngalina. Kati ekintu kivumirira tekikifuula nti oli mutuufu. Kyaki zaffe zirimu abantu nga tebakkiriza nti osobola okusabira omulwadde wa sirimu n'awona. Nenjagala obbabuuza ti ate Matayo 19:26 n'omuteekawa ne Katonda byonna bisoboka. Emikono giwani, things are possible. Omuli okuwona sirimu, omuli abagumba okuzaala, omuli obwavu okugenda. Honorable n'abagesera kibagambye era genda omukube mu kamera nga tonava wano ne bwoba oyagala okwogera naye wali mu ofiisi kubanga tetuyinza kumuleka n'atabeerako kamera. Atuweeseza ekitiibwa okujja wano. Oyo omuntu wa President Museveni era naye alina okwogera ku kamera eno. So you must be a people person. Maliriza bwe nti Yesu bwe yamanya nti okumukomerera kutuuse yalina mikwano gye abagagga abeekyama. Omuli Nikodemo yamukonkonanga ekiro gwe yayatuza obulokozi nti you must be born again. Ekigambo born again wekyava. Nikodemo yali mukwano gw'abalabe ba Yesu, one of the Pharisees, naye yaganda okukkiriza bye boogera ku Yesu. Nkusabidde muba kuyigganya mubeemu omuntu ng'agamba ne bw'oyogera kikumanje siva mu kyaki eno kubanga ye yansabira n'empona sirimu. Mbalina wano. Sigambye nti nze nawona sirimu, nze sirwalanga ku sirimu era simulina. Amawanga gentambulamu agasinga bakebera omusaayi. Singa nakitegeera dda nti mulina. Sina sirimu, sina pressure, sina sukaali. Ku byempitiddemu singa ebyo byonna byankwata nina Yesu. Because God, the Bible says, with God all things are possible. Kati Yesu yalina mikwano gye abeekyama, abagagga, bamilyoneya mu dollars katugambe. Kubanze milioni za Uganda sikyaziraba mu makulu. Mu dollars. Wanike emikono nti Mukama mpaka milioni ya dola. Ennaku ezo ebadde ekunuukiriza kumpi mu buwumbi 4 nga dola tenakka. Ezitowa okusinga milioni ya Uganda. Milioni ya dola egula kalina wakati mu kibuga. Kubanga buwumbi bwa sente. So Yesu yalina emikwano abagagga abateeraganga mu bantu. Nikodemo. Kati noono omugagga nannyini ndogoyi gwe batwogera linnya mu Bayibuli. Yesu yabagamba mugende mu kifo bwe kiti, mu maka bwe gati, mu kitundu bwe kiti, mujja kusangawo endogoyi etetuulangako muntu. Bwe bababuuza lwaki mugisumula mubaddemu. Mulaba Yesu bwe yali omugezi nga bw'alaba banaamukuba akatayimbwa nga yeefuula atalina naye nga si mwavu. Kati nange bwe nfaanana osobola okusanga nga nvuga emmotoka ya kyaki eriko ebigambo bya kyaki naye ng'ateeka eriyo benzi epaakinze. Omugagga bw'atyo yeetaasa obulabe.
kati nawe wanike emikono ge nti mu linnya erya Yesu nyambala amafuta sigenda kulemererwa nsi. Jesus said in amaliriza, go and get the donkey on which no one has ever saddled or nobody has ever sat on, and untie it and bring it. Bababuuza nkyani ayagala endogo yino mugambe nti master. Mulabye omugaga Yesu omugezi yogera ekigambo master. Kati bwe yayogera ekigambo master, bano abakozi b'omugaga automatically ne bajjukira nti boss atugambye nti master ajja kutuma abantu. Yogera ekigambo master. Yesu gwe wakkiriza si muntu wa wansi. Olunaku olwo nga tannagenda mu lusuku Gesusemaani n'atula ku ndogoyi tetulangako muntu. Ne baala engoye ne bayimba Hosanna kabaka asaanidde ajja mu linnya lya Mukama. Abafalisaayo n'abasadukayo ne banyiiga. Nkusabidde wakati mu banyiiga ovuga empenkoni, wakati mu banyiiga olinnya ennyonyi. Pasa kwizera yimirira kubanga mu bbanga ttono ogenda kulinnya nnyonyi ne omukyala. Gamba kimbeeko. Ne bamulaba nga atambula nga bw'alina okubeera. Ne bayimba Hosanna. Asaanidde ajja mu linnya lya Mukama. Si mu linnya lya Lubaale, si mu linnya lya Illuminati, si mu linnya lya witch doctor, but blessed is he that comes in the name of the Lord. Bwe yamala n'akkiriza ne bamukomerera ne basiriwalira ku ekyo bwe bamukomeredde ne wayitawo ennaku ezo n'azuukira. Teri muzimu gwaddamu kwasama. Gamba nti Yesu oyo atudde ku mukono ogwa ddyo anwanirira buli abanwanyisa. Interview ewedde. So if you want to be a powerful leader, be a people person. Naye tekitegeeza nti ku akawunti tekuliko miliyoni 5. You can be humble and still be powerful. Kikubirenga. You want to take honorable with you to the office? Kale naye nga tonaba linda ko